Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Ye no Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'apositinga ekintu ekyeraliikiriza bannayuganda. Bw'avuddeyo n'agambye nti nno ye eby'okutwisitinga abikooye, eby'okuba ng'apositinga posts ku Twitter ku akawunti ze ng'alumbagana Robert Kyagulanyi Ssentamu abikooye era alangiridde ky'ayagala bamukolere. Nkwanirizaako nnyo oli ku UG Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza ng'era okola kyamaanyi nnyo. Bw'atanaakuba ng'otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, ojja kuba otwegattako bulungi nnyo osobole okuba ng'otufollowinga ggwe omukwano gwange aleeya ampuliriza. Abali emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kaakati Gen. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, azzeemu n'alabikako ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agezaako okuba nga awooninga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Avuddeyo n'agamba ye nze bino eby'okutwisitinga nabyo mbikooye, eby'okuba nga mpositinga obubaka nga mbuyisa ku mukutu ogwa Twitter nga mpuweereza Robert Kyagulanyi Ssentamu oluusi n'atanziramu, n'agamba kati mbikooye, n'agamba sigenda kubeera awo kubanga njogera n'omuntu nga tanziramu ate nga nninda. Kati kye ngenda okukola, ayisizza command eri ku poliisi agiragidde mu bunnambiro bagende bakwate Bobby basobole okuba nga bamutwalira yonna gy'ali nga bwe kisoboka, yonna gy'ali bamukwate babeere nayeko ku kaseera paka bwe banaamutuusa w'ali, kubanga ye akooye eby'okutwisitinga, akooye eby'okuba nga apositinga ebintu ku mukutu gwe ogwa Twitter nga taddibwamu. N'agamba nti muntu ki antadde ku bunkenke antadde ku nninga? Ako ka Bobby akatasobola akatali qualified kubanga katuula na mu ntebe y'obukulembeze ke kantawaanya mukandeetere. Ebyo bibadde bigambo bya Gen. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, ku mukutu gwe ogwa Twitter gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bino nno ebigambo bidrowinzeewo tension eri bannayuganda ssaako n'abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako n'abakulembeze abali ku opposition nga beebuuza kiki ekigenda mu maaso eri Chief of Defence Force ssaako n'opposition. Bavuddeyo nga balizinga ensonga kubanga si gwe mulundi ogusoose Gen. Muhoozi Kainerugaba okuvaayo ng'atiisatiisa ssaako n'okuvvoola erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako muyita ka Bobby. Enfunda nnyingi ono alabiddwako ng'asosonkereza omukulembeze wa National Unity Platform. Tetumanyi ekigendererwa kye ki, newankubadde abamu bavuddeyo ne bagamba nti nno Gen. Muhoozi Kainerugaba alaba nga ekyokwekuumira ku mukutu kwa akawunti eya Twitter ng'alumbagana Kyagulanyi kye kijja omuyambako okumukeepinga nga ali common figure mu public naddala mu byobufuzi. Abasinga endowooza yammwe mutwe muyiwadde era ne bagamba nti nno ono social media yeri mumuyambako mushapinga, balowooza wanaavaayo n'amushapinga mbwe ajja fuuka common figure asobole okuba nga asobola okuvuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate gwe mukwano gwange ali yampuliriza mu kalulu akajja aka 2026. Naye bino bikubye entiisa bannayuganda kubanga omukutu gwe ogwa Twitter gujjako ebintu bingi nnyo omuli n'okutwaliramu diplomatic relationship ez'eggwanga erya Uganda. Ensi zonna ezitoolodde ez'omulirwano kyenkana Gen. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, yamala dda okuba ng'aziwooninga ng'azirabula era jjuzi yagamba nti n'olumala ekibuga ekya Sudan agenda kuba nga akapukyalinga kibuga kya Lagos eri mu Nigeria. Yagambye nti nno bammwemu obudde butini munywanyi we nfanfe amale okudda ku ntebe y'obukulembeze Donald Trump ajja kuba nga amukwatirako nnyo okulaba nga kino akiggusa. Trump nno gw'alinda tubadde tumanyi nti agenda kuba nga atuuzibwa ku ntebe y'obukulembeze ng'ennaku z'omwezi 2 mu January walina okuba nga atuula ku ntebe y'obukulembeze bwa America mu butongole mu bujjudde ng'ennaku z'omwezi 2, naye ate omulamuzi yayisizza ekiragiro ng'ayagala Donald Trump ayite mu kkooti basobole okuba nga bamusalira
ku musango gwe ogwekuusa ku nsimbi ng'ennaku z'omwezi 10 nga wabula ennaku 10 asobole okuba nga atuuzibwa ku ntebe y'obukulembeze omulamuzi tamulinze. Yagambye ayagala kumusalira kibonerezo kye nga ennaku z'omwezi 2 tezinnatuuka. Kati ebya Trump nabo biri awo, birungi si birungi, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati gye n'omuhoozi Kainerugaba naye wuuno ensi atandise okuba ng'agiteeka ku bunkenke ng'atwisitinga n'okwagala okukwata Kyagulanyi. Tekabanga kakodyo kakwagala kukwatiramu Robert Kyagulanyi Ssentamu aleme kutuuka mu kalulu ka 2026 ng'okutya kwe bakutandikiddewo kati. Ki ky'olowooza ggwe mukwano gwange? Jangu mu comment section. Gw'ayagala otweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako ggwe mukwano gwange yonna yonna gy'oli. Naye nga mbategeeza nti nno mbaagala nnyo, sharinga, commentinga, likinga. Mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV.